Omanyi bannange abakazi twakoya balamu tuyikiriza twakoye mumaze ebbanga mwayikiriza bajjajjaffe ne muyikiriza bannyaffe twagala ku mulembe gwaffe mukyuseemu bamulamu nga nange mwendi tweddeko nti ye tweddeko tukoye bamulamu nga nange mwendi tweddeko you people ani yawa bamulamu audacity ey'okulowooza mu bayinza okwagala abaana baffe okusinga ffe abaabeetika mu nda zaffe mmwe waliwo eno vidiyo gye nalabye ey'omusajja omukadde simanyanga mulamu wa Zari nabaddaaka embwa zeeweddembe ne zikolumira ku bikomera by'abagagga mbu byonna wewafaananye waffe mbu atunda ebintu by'abaana be yo old man wake up bwe biba bintu by'abaana be leka abitunde kale kyogamba gwe olina best interest z'abaana ba Zari okusinga y'abazaala njagala twogere ng'abantu abakulu kyoyagala okukakasa lino eggwanga Uganda olina best interest za Zari okusinga ye yabazaala kale kambuuzeemu ng'atategeera simwanga nga tannafa yayita kimanyi nti oli muganda we lwaki 50% tyagiteeka mu mannya go okay lwaki 1% because any percentage ekufuula shareholder lwaki tyagiteeka mu mannya go n'agamba owange omanyi kubanga ono muganda wange pasenti eno kanjiteeke mu mannya ge tutandikire awo lwaki tyagiteeka mu mannya go banange mumazeeko abakazi emirembe Zari bwe yali abonaabona ne Ssemwanga wali luddawa okugamba muganda wo nti towasa malaaya ssebo twagala okubuuza ogulaba malaaya wamulaba otya nti malaaya wamugula mmeka mulekera awo okumanyira bakazi bannaffe balamu mumanye we mukoma tukooye balamu muve ku bakazi bannaffe omanye abasajja mmwe muyina endowooza mbu omusajja bw'afa muganda waffe nsobola okudda ku mukazi we nenjagala sife ab'omulembe guno bwe balamu abalala gwe bansindikidde wano message omukazi yansindikidde message mbu ssebo brother we sister omukazi yagamba brother we mbugoba omukazi nze nja kukulerera abaana oli musiru lwaki n'okuzaala tewaba muzaalira kubanga munaye gwe osobola nnyo okusinga ye oŋŋambo kyambo olina best interest z'abaana booli be yeetika emyezi 9 atali mwana omu abatali babiri wabula ne yeetika embuto ze ng'azadde gwe wabula banaye buntu mu obwakulanga ensundo mumanyira balamu wangi mutuuze obuloge wammwe balamu wangi mukole balamu nve mukwesirwaza osaba DNA test y'abaana ba Ivan gwengaani naye lwaki bannange tumanyiddwa abategeera n'abatategeera gwengaani bye bino bye nayogerako balamu abakazi be muvayo nayogamba twagala DNA test z'abaana b'abaganda baffe mwalinga ludda wanga baganda bamwe bajjamu empale mwalinga wa gwe mulamu tuuza ogwo omutwe okulinga ensuju wansi va mu bintu by'abaana ba Zari oba Zari atunda ebintu by'abaana be she is the best person okubeera ne in charge y'ebintu by'abaana be okitegedde ate bw'obanga ogamba nti legally you can put her down go to court toddamu natuleekanya natukuba malusu mbuzize mawulire tukukolere ki tukukolere ki tukolere ki tagala kujja musayi ku musika wa Ivan n'omutunulira ng'asimba amanyo omusajja omukulu okaddiye naawe wootera genda tandika okukola nga muganda wo naye yakola bukozi oba yatandika ate naawe genda otandike bamulamu mulekerawo okulowooza nga nti no baganda bamwe bafa muli ba direct beneficiaries b'ebintu by'abaganda bamwe you're not unless nga yakireka mu kiramu but if not you are not the direct beneficiaries be baana b'abagenzi abantu bangi abakazi bangi babonyebonye n'abaana babonyebonye abaana abatasomye bangi ng'obuzibu mumanyi kwe buva ku bantu abo basenga ne bataata be tulina mudda mu bintu ebiba bitulekeddwa ne mubirya ne muweerera abaana bammwe ffe ne tutasoma ate bannange mwayiga okutuvuma ekigambo malaaya naye mulowooza malaaya kikyatiisa abakazi ffe abakazi twakitegeera nti buli mukazi ategeere ennyo omusajja nga temusobola mu reasoning nga mumuyita malaaya ekyo ne tukimanyiira kya bulijjo kati aba yajjamu embuto ekyo nakyo ne tukimanyiira kyafuuka menu ku mmere gye tulya it is a menu
nti omukazi agenda okuyingira mu vita n'omusajja nga menu yamaze dde okulondako ebivumu bye birina omuvumwa malaya mujjamu mbuto yeetunda mubbi ebyo twabimanyiira musobola okugendako ne mukyusako ku bivumo omusajja omukulu n'otuyana n'obukowekowe mawulire oli ku mukazi ovuma eyazaala abaana be bwe yali eyagala nesimwanga nga bakyali baavu wali luddawo omugamba nti owasa malaya kyogamba Ivan we yali afa yali takimanyi nti alina baganda be lwaki yayita ono yali yanobedda adde mu maali y'abaana be kubanga yakitegeera nti nno mmwe muli baseekeezi yakitegeera nti nno mmwe temulina na bwongo busobola kuyimiriza bizinesi ezo singa aba avuddewo omukazi akwatiridde legacy esigalewo and whoever she's teaming up with overo tuwunyirize nkwawambu bamulamu mutuuze obwo obulevu bw'ekitundu wansi mutuuze yo haiti yammwe etategerekeka wansi mutuuze emitwe gyammwe wansi mugende muzaala abaana bammwe mulabirire bakazi bammwe mulabirire abaana bammwe mukole n'okuwasa muwaseeko mubeere bize because singa mulina ebibafuula bize singa abantu mwe temumalaako bantu mirembe omukazi ayagala ate munnange toswala weekuba endobo omukazi ayagala otunda ebintu by'abaana be babe si babo abaana bwe baba babonyebonye mbugofunira ofiirawa mbutugambe mbu ofaayo nnyo obubbi obubali ofaayo nnyo gwe aliwa gwatunula bwotyo ng'ekinusu eky'ekikumi ofaayo nnyo muve mu maali z'abaana na buli mulamu ali mu maali y'omwana mubiveemu muve ku baana b'abannammwe muve ku bakazi abo balabirire abaana baabwe bakule ndukuva baleeta omufusika tebamuleeta kumwambaza kifundikwa gwe tereka ekifundikwa oba oyagala kifundikwa mbunze mpozi wayise next of king gwe next of king naye abakazi tumanyiddwa abakazi abafumbiddwa tumanyiddwa ebintu ebyeyita mulamu ebinani living things ebyo banange tujogeddwa otunulira omuntu seba ajoga omuntu nga tajana mu nkwa wange omutaddemu abakazi babonaabona n'abasajja baabwe nga batandika from zero nga mulaba abakazi babonaabona n'abaami baabwe from scratch nga mulaba ne basula enjala bumaama ne bubonaabona bumaama ne busula enjala bumaama ne buyiiya ne bamulekera omutwalo tetenkanya n'atetenkanya bwe batuuka okulya ennyama ne mulaba bwe bali ebifi ebingi ne mulaba bwe bali engege ennyingi ne mulaba bwe boonoona ssente ne mulaba bwe baba baloze baganda bamwe after all the struggle awo mubeera okay naye olunaku luke nti munanga babadde mu struggle mukama atujjukidde katonda atusaasidde bamulamu mutuuleeko wansi bannange tubakooye muleka abakazi beyagalireko mu bulamu bwabwe twagala DNA test y'abaana gwengaani gwe yaba muzaalamu Ivan yakutumyeko nti kola DNA test ku baana be lwaki teyagisabanga mulamu lwaki yalinga abalabirira kubanga yeyina right egamba nti naye Zari kantwala abaana ku DNA test kubanga be ye taata w'abaana Zari takeranga okumakya n'akugamba mbu nno sebo gwe taata w'abaana bange osaba DNA test y'abaana bamu n'ogisabangani naye bannange bantu mmwe muve ku bakazi n'abaana baabwe tuuka oyo omulembe gw'abamulamu okuyiribya abantu mwesonyiwe abantu mwesonyiwe abaana b'abannammwe mwesonyiwe emaali y'abannammwe at least Ivan yali kufudde director n'akuwa 1% kubanga nkugambye nti percent yonna ekuweereddwa ekufuula director but the fact that he did not tuuza wansi omumwa weewumbewumbeko okuze tekolerera akalamboko